Inside Story Uganda. Real source of political updates. Story. Ntuse wakasuku badde wakasuku gyenvudde mu kuziika okujja wano. Kasuku nkwebaza okulabirira omukadde obulungi. Katonda akuweemu omukisa. Kati tweyaziza Rogers Mulindwa tubuulire Busia wabaddeyo. Babuzeeko tubuulire byabadde Busia. Kwebaza Right Honorable Speaker Parliament ya Uganda. Yadde omugenyi omukulu Right Honorable Anita Mong Magogo Nalongo. Webale kujja abantu Busia bamulabi bonna ne basanyuka. Ababaka ba Parliament bonna ne balayira maaso ge nti yego bajja okuwagira ku bwa speaker. Ekyo nakyo jala kuyozayoza nene okuyozaayoza National Treasurer w'ekibiina kyaffe nti district eno ya Busia yali yatuwa yawa President Museveni ebitundu 46 ku 10 kati ne mu 55 ku 10 naye amaanyi go buli omu yagasiimye n'okutegeka omukolo okwebaza abantu kyatukoze bulungi. Naye nakyo yogeddeko katono nnyo ekya Mao Honorable Mao naye yanditulese. Mao akozesa bukozesa kino kulaba nti muzeeyi tamujja ku list. Ekifo ky'obwa speaker akiveeko kirekere Seke nga bwe yasalawo Right Honorable Anita Mong tugenda okuwagira. Naye ayinza okunyeenyaamu agamba omusajja sikulwange era neerabira nina okusooka okubeera n'okulaga nti wendi. Naye we shall still consider you, don't worry. Kati tweyaziza Rogers Mulindwa. Rogers alese campaign wa naye ndowooza Norbert Mao waddembe okwesimbawo kifo kyonna kyayagala. Kubanga kati mubaka wa Parliament omulongo. Nange ndi waddembe okulaga. Singa waddembe ogamba nti yegwanyiza obwa speaker. Nange ndi waddembe okulaga gwe njagala. Naye tolina kalulu. Naye I can influence. Kati. Harold Kaija uza ku bantu baffe. Njagala kutwala omukisa guno okulamusa abasajja n'abazaana abakabaka batukola obwambe bwa kuno. Yonna gye muli n'aba PFF. Mulindwa ebyo bye bikukyaya abantu. Abapana PFF mikwano gyange ab'Enansana era nja kukozesa omuzindalo guno okubeebaza bonna abampa akalulu Nansana abandamu omuzinzi mwebale nnyo mwebalire ddala era ssebo nja kukozesa platform eno okusaasira Obuganda olw'okufiirwa yadde Ssaabalangira Mwanje Musajja abadde ow'amaanyi ennyo neyazikiddwa wiiki eno. Twagala okusaasira Ssaabasajja n'Obuganda bonna nti gutusinze nnyo. Ate era njagala kutegeeza na PFF nti ng'ennaku z'omwezi naye bannaffe ab'enkyukakyuka nga 23 omwezi guno tugenda kubeerayo n'okusabira Dr. Kizza Besigye Haji Obed Lutale n'abasibe abalala wali mu Lutikko e Lubaga nga Archbishop waffe Ssemwogerere agenda okukulembera okusaba okwo. So program endala nja kuba tugibategeeza n'ebiddako byonna. Mbagaliza okulaba okulungi. Katonda abakuume. Nansana agamba ki? Nansana eggaali gye baatuyisaamu ebintu bye baakolanga mu Katokolido ne mu Ankole ne mu Kigezi baabireetako e Nansana. Abantu abayiga tebalaba kibayita kubba kalulwe nga bakuulya buulizi nti babbya akalulu. Ibanda abantu baakulabako. Ani yabba akalulu? Yagatugamba nti Zambali yakubba akalulu. Zambali alina machinery egyo yagala okugamba nti teyanziba yawangula mazima. Abantu bakola ki? Yawangula mazima n'obwenkanya. Yes, nze yampangula. Ye n'abantu be bampangula. Opulidde wano ng'abagize no okubba akalulu okwaliyo ndi mu kugamba ku bifo ebirala. Abantu bakyakutenda n'olaba ab'emmundu nga bazze okubba akalulu n'olaba omuntu okudduka ne boxi n'olaba omuntu okujja okugamba n'agamba nti mwenna aba polling station muveewo nti ebintu bulijjo ebiri mu Katokolido bye twagamba ng'eyo mu Katokolido byalabikira wano mu kibuga. Naye nabirako nozo ne side z'Erubaga eyo ne mu Kampala Central ng'oli ajja najja n'asumula box n'ateekamu byagala okuteekamu n'addamu n'aggalawo. Naye newe byalemyako ne mutuukira ne mu Kutale Center. Ate ku Kutale Center abona kola ekigenyi ng'oli bakwata namba 3 namba 4 neyamugamba mama gugenda gwe. Kati akalulu akasinga ddala nda Kampala Metropolitan abantu abaafuna ebifo bakola ebintu bino wamanga bakola. Either wabba akalulu wa negotiatinga nga bifo biramuza omaze okuwangula kiwe nti omuntu eyawangula nga asasula
bamulangirire bw'aba talina ssente gwe yawangula ng'asasula ate waliwo yagendanga okusasula ne mga kulisi toliiko era bulijjo wenategeera era waliwo wenagenze nempandiika ku Facebook nga wani gy'osasula sebo waliwo babulooka ab'ebyobufuzi waliwo babulooka gaga nti Mulindwa toli ku lisiti naamu ab'NRM nategeera mulinaamu naye otalwayo ng'owe naano bamumme ekifo nti gwe tetukutegeera bulungi ne bawa opposition kubategeera ki bategeera obulungi gwe nagambidde nti tugenda kulaba ebyobufuzi guno omulundi nga tulaba koyini emu koyini omanyi koyini bw'otunye n'ekigege ba koyini bw'otunye court of come ki two sides of the coin nti ab'opposition bangi bw'olaba balangirira bamala kutuula na sitaani kakati n'omusanga kati atasobola kutuula ku negotiatinga bulungi n'atayitawo kya standoza si kirungi kati twegatiddwako Honorable naye bw'aba kyakkiririzaamu kimugjamu okuva ekyamuswa mu disitulikiti y'Kalangala buza ku bantu baffe Honorable n'ekyamuswa Hosani Kalangala egamba etya abalabi baffe mbalamusizza mukulu Kaija Harold mukulembeze wange mukulu Mulindwa President Mubaraka Munyagwa abalabi baffe mwenna mbalamusizza Mulindwa lwaki wakanya ebityo bya Honorable Munyagwa oyo mujja kulisi oyo abantu b'ekyamuswa babuza abantu baffe benkiikirira mu parliament abanonze bangi n'abalala abalonze bannange mwenna mbalamusizza bannansi mwenna ebyokulonda biwedde emyaka 5 mu maaso wewe wayinza okuba mu bannamukisa abanaagenda mu makooti ne basazaamu ebyokulonda ebyalondeddwa bannamukisa bwalibayo okulonda mu bitundu eyo mpozi gye kutannaggwa waliyo bangambye gye bayongeddeyo abatajjira bulungi ku bifaananyi mu bifo bino ebitonotono naye kye tulina okupreparinga ndowooza bannayuganda abawagizi baffe bonna kyokulonda bwe kuggwa kuleka ebiwundu kuleka ebirowoozo tunyiga tutya ebirowoozo bya bannayuganda abo noyina okubabuulira nti teri kulonda okwosa enkya teri kulonda myaka 2 mu maaso teri kulonda myaka 3 ayina strategy oba platform ey'okwagala okulonda emyaka 5 mu maaso osobola ogirowoozaako naye tulowooze nnyo ku mirimu kati tubadde n'emirimu gyaffe mingi abalimi abalunzi otwala ebbanga togenze mu nnimiro yo togenze ku law farm yo togenze ku kaduuka ako gendayo kati okalabirire abamu kuffe tubadde mu bifo bya bukulembeze betugenda okuwumula emyezi mitono emisolo ebbeeyi z'amafuta ebyokulya ewaka naffe tubiwulire obuzito bwabyo n'obuzibu abo batabadde mu bifo bya bukulembeze mwe tubadde bye babadde babusangamu oba oliawo kituwe opportunity lwe tuliba tuzze mu bifo ebyobuweereza okolerera okulaba nti akugoberera ali emabega akanikira emmotoka akuvuga mu lyato akuvubira obwennyanja yenna obuzibu obwayitamu omuyamba otyo buyitamu ng'oli mu kifo ekyobukulembeze nga kyendimu oba kyembaddemu n'abalala kye bagenzemu bwebaka bwange obulamusa ssebo kati tweyanzizaawo omubaka Moses Kabuusu ndowooza ngenda kutandikira wuwo Honorable wiiki eno neyawedde twabalabyeko gwe ne banno nga mukulembeddwamu omubaka wa Mawokota South Honorable Yusufu Nsibambi mwabadde 17 ne mugenda mu State House era ensinkano eyo asobodde okusinkana President Museveni naye ng'abamu ku baagenze be babaka abali ku ludda oluvuganya gavumenti kuba mukyali mu paalamenti y'eggwanga badde nga abamu bagamba nti abaagenze be bawanguddwa mu kalulu naye mukyali bakulembeze wadde mwawanguddwa okutuukira ddala mu May ow'omwaka guno bannayuganda beetaaga okumanya ensinkano eno eyabaddewo mu maka g'obukulembeze bw'eggwanga Entebbe kuba gibaddemu n'ebifaananyi walabiddwako nga mwoli wadde ng'ensonda enexfu ezimu ziraga nti bannaamwe abamu okuva mu kibiina kya FDC n'abamu kuva mu DP kuba baka bemmanyi kuba already list tugirina baaganye okwetaba mu kifaananyi kimwabaddemu ne president era basigaddeyo mu boardroom waliwo ababaka abava e Kasese eyo kamera yabadde temala babaddemu waliwo omubaka ava mu kona eyo wa DP naye yabaddemu n'abalala n'abakulembeze ba FDC saagala kwogera linnya lya muntu naye nga okusinza ku nsonda enexfu ze twafunye
ensisinkano eno gwe wagibaddemu kiki ennyini kyabadde kinyusi ky'ensisinkano eno Honorable? Yes, Mami Ibanda naye abalabi baffe ko ne bendi nabo ba panelists. Ensisinkano entandikwa y'okusisinkana eno nagibaddemu njirimu njagibeeramu ejja kubaamu abantu abalala bawerako. Yabaddemu State House nga ttaano. Oluvannyuma lw'okulonda nga kuwedde abamu bannaffe abamu mbadde njagala sibabuuziza nti n'aboogerako kati lwa nsonga bbiri ebyobufuzi bye tuwangaaliramu by'abaana bato. Mulindwa bw'atuula ne Kayija ng'agamba nti obalabe babeera bonna abo bandiba bakyamu yalibanga ali olukwe. Kaakati oli alina okusooka okukakasa nti nkyagala onjogereko oba ye kennyini yeeyogerere. Ekyo nja kuki-excusinga myself and themselves. So twaconceiving idea nti byonna ebirala tubikoze. Nze mbadde mu kampeyini yange Kayija abadde akubuulidde ebyabadde ewuwe. Ebyewange tonnabimanya. Ebyomulala nabyo tonnabimanya. Mu byobufuzi ebyo nze ebbanga lye mmaze mu parliament tetwanyumyako oba tetwateesaako ku biki ebibaawo ng'akalulu kawedde. The post elections oba dialogue tetwakyogerako mu parliament ebbanga lye mmazeeyo. Twamalira mu budde bwa covid twamaliriza mubeere eka kati parliament eguddewo muddeeko mubuuze ku beewammwe abalonzi mubaweereze ku masiki. Twagala okwogera kalulu ke twakamaliriza tewaliwo avenue ekwogerako. Abantu bamazeeko parliament abamu n'obunyiivu abalala n'ebiwundu abalala n'excitement kuba baawangula. Naye bali abatawangudde ne betubadde tusaba akalulu balina ebibakosezza oba ebyo bayiseemu ebitasobola kugonjoolwa ndowooza na kuwangula kwange oba kugwa kwange nga member wa parliament. Ate nga denominator oba omukulembeze w'eggwanga yaliwo emyaka 10, 20, 30, 40 emabega y'omu naye nga avenue z'okubyogerako teziriiwo. So twapassiving idea ntuteekewo platform. Mwe baani? Ndi omu ku bo. Abantu twetaaga okumanya abantu because ebibiina by'obufuzi byabeeganye kati mwe baani omwapassiving idea ne mugamba nti mwetaaga ogenda okusisinkana president? Nkugamba nti na passiving idea nga mwa si political parties, si political formations, individuals. Twetaaga okwogeraganya ku bye tulabye mu bukampeyini bye tubadde tulwanirira okukyusa ebitaakyuka olw'okuba kati nze bwe mba nga sikyali member wa parliament bye mbadde ndowooza nti nsobola obikyusa as a member of parliament siisobole. Waliwo avenue endala ey'aba political actors, civil society actors, religious or cultural leaders actors nga tuli wamu mu platform emu eyawamu okwogera ku Uganda oluvannyuma lw'okulonda ne Uganda bwe tulituukira okulonda nga ekifaananyi ekigazi tukikubye. Mukulu waffe omu bamuyita Nsibambi yabeera tasked atwala obuvunaanyizibwa okunoonya appointment eyasooka twagifuna n'aba interreligious council kuba bo babadde mu kwogerezeganya ne president n'ab'ebibiina by'ebyobufuzi abamu era ne tubalaba be twalaba naye ne tukkaanya nti twetaaga n'omuntu omulala key player stakeholder munene nnyo bwe tubaba kino kye tugenda okukola kinaabaawo atuwe opinion ye akyagala anaaba naffe nga tumaze okufuna bannaffe abalala be tuli ku ludda oluvuganya gavumenti okutuwuliriza ate ku nkomerero kiveemu ekigendererwa ekya Uganda eyawamu ffenna eri all inclusive. So bwe twasisinkana ow'ekitiibwa Kazimba Mugalu n'ow'ekitiibwa Mubajje twakkaanya nti bagiyita appointment eyo efunibwe
batuyambako appointment eyo ne tugifuna era bwe twagifuna ne tugenda ne tumusinkana. So Intelligence Council yabayambako. Mu kusooka baali boogeddeko ina booyogeddeko individuals. Tubadde tumiitingamu mu ofiisi ya Mwami Nsibambi ku nsonga ki ffe ze tulowooza zaali badde ki. Ensonga ezo era ze ndowooza nzitandike kati. Eggwanga lyetaaga okumanya tunyinira ensonga. Ensonga ez'abatutte wa president. Ensonga ez'abatutte wa president esooka yatwagala dialogue. Twagala post elections dialogue, reconciliation ne peace building. Kyekifaananyi ekigazi. Ye President Museveni ng'omuntu ajaagala dialogue. Twali twetaaga okufuna his opinion. Lwansonga bw'otandikira mu bibiina byaffe ng'ewange mu People's Front for Freedom. Buli muntu ayinza okugamba dialogue yeetaagisa naye nabaani ani anassa mu nkola bye twogerako ajaagala dialogue. Bwe twamusinkanye yatugambye nti ajaagala ng'omuntu. Naye n'atugamba nti mmwe kati ab'ebyobufuzi ebivuganya ekizibu kyammwe buli muntu gwe yayasinkanye kamubuulira ye bw'alowooza ebyobufuzi. Ekizibu kyammwe kya byabufuzi ebyazimbibwa ku mawanga identity, ku nzikiriziganya era naye identity, ku gye muva mu bitundu ffe ng'abava egindi. Wabula ebizibu byammwe bimulaba Uganda temugirabanga Uganda eyeetaaga ebyobulimi ebirungi ebikulaakulana ebitunda n'ebintu katale ka East Africa oba ku Africa. Temugitunuliranga ensi eyeetaaga ICT ng'ebunye eggwanga lyonna. Temugitunuliranga ensi eyeetaaga service provisions mu nsonga z'ennyando za mulindo ozimanyi zaatera okukulembeza. So ne tumaliriza ng'agambye nti mugende mulabe bannammwe muli baaludda luvuganya gavumenti mubalabe bannammwe bwe baba nga baagala dialogue I will be available. Naye mulabe ne bali aba Intelligence Council kuba babadde babasinkana tuleme kutandikira ku square zero. Bo babadde batuuse be basinkana mu nsonga ki ez'eggwanga lino. Twabamu ku ffe twamubuulidde ensonga kati nganze nga tunabagenda ku nsonga ogambye mwasooka kusinkana Intelligence Council of Uganda. Straight ne muvaayo ne mugende wa president. Right. Mwebuuzaako mu bibiina gye muva ebibiina by'obufuzi nti ki nti waliwo obwetaavu bwa national dialogue gyoyogerako? No, the start is oba mwabuuse nga ne mugenda ne mustate house. The start is we need a platform, but the platform must have somewhere it is ending to. Before Luganda Lungereza zombiriri wateekwa okubaawo omwaganyo ogw'okwogerezeganya. Ogw'okwogerezeganya guteekwa okuba guyina gye guggukira ku gwe mugamba nti bino tetukkaanya nabyo, si mu kulonda, si mu parliament, si mu church, naye nga Uganda bino tetukkaanya nabyo. Naye gwe tubibuulira ye mukulembeze w'eggwanga ye ayagala okwogera, kyekyabadde kisooka. So twamufunye ng'omuntu era n'atugamba okwogera nkwagala. Kati ffe abaagala okwogera tuli ba bibiina bya byabufuzi. Okay. Tutandika olwo square one okutuuka ku bibiina byaffe eby'ebyobufuzi kimu ku kimu ng'ekyange ng'ekyomulala PFF ku nsonga ez'okwogerako ezitunyiga ng'ebibiina by'ebyobufuzi. Naye tulina n'ezitunyiga nga individuals ne constituencies zaffe oba ebitundu gye tuwangaalira. Tudde ku nsonga y'aba political prisoners kuba katulaba abantu bangi bazze bakwatibwa mu individuals. Oba abawagizi b'ebibiina by'obufuzi ebyenjawulo bakwatiddwa era bakyali mu makomera. Ensonga eno mwagyogeddeko ne president era president yabagambye eki? Mbadde kyenjagala tusooke tutegeeragane nti tetwagenze kwogera ku buli nsonga. Twagenze kusiikinga audience ye ku move ffe gye twagala tukwate ey'okukunga bannaffe be tuli ba actors mu b'ebyobufuzi okwogeraganya okugazi okutali ku ekibiina ky'ebyobufuzi gundi kyazze gy'oli. Naye ffe nga bannayuganda abalaba ebintu nga bitambula nga gye bigenda byali twetaagisa kukwata mmundu, byali twetaagisa kusenguka mu Uganda abamu ku ffe, oba byali twetaagisa kwekalakaasa. Honorable Kabusu, ensonga eno mwagyogeddeko yaba political prisoners oba temwagyogeddeko? Ye Mwami Museveni kennyini ye yagyogeddeko ng'omuntu. Yagambye eki? Ekyo kiri ndowooza kiri general.
Mwami Museveni yagambye nti waliwo abantu abalowooza nti okukyusa obukulembeze bateekwa kuyita mu violence kusekeeterera n'agamba nti abo nja kubakurashinga. I'll deal with them decisively. Naye abantu abalowooza mu kuteesa mbawuliriza, mbadde mpuliriza era nja kubawuliriza. Bajje n'ensonga nga siza yaganze n'agamba nti waliwo abagamba nti Kanyarwanda kadde Rwanda n'agamba nti kati nze boolaba simanyi Rwanda manyiyo ng'omuntu akyalayo Rwanda naye siina gye mmanyi Rwanda nti yewaffe ate abo mpozi benja okutwala Rwanda. He cracked that joke. He doesn't crack jokes, but I think he was very serious. Naye bano abagaa nti baagala kutabangula ggwanga, I'll deal with them. Abaagala okuteesa nja bawuliriza n'ebimu bye baagala tubyogereko, ebimu twabyogerako dda, to be new players on the board, naye ebyo abo nja kubawuliriza. Bwe bayogedde ku by'abasibe n'agamba nti kati waliwo abasibe abali mu makomera mubabuzaabuza mubabuzaabuza nga mulowooza kino ne kino. Tosobola kulwanyisa mukulembeze ow'eggwanga ng'ogaa nti nfunyeyo bannange 7 tuli wano twekwese wano mu kayumba ka gundi abo tuba tubamanyi era at an opportunity time tujja baparade nga tubaweeko obujulizi. Fe abamu twali tumugamba nti ebyo bye twagala okwogerako. Abavubuka abo boolaba kuba yagambye nti waliwo be bagambye mbu bajjenizi balina gye beekweseyo mu biyumba eyo tibalimbalimba abantu tibagenda kutegeka okwekalakasa fulula biswa kula amalungi. Tumugamba nti abo bayinza okuba nabo beetaaga kuwulirizibwa balaba ofuga oddukanya eggwanga naye balina concerns. Member wa parliament zaatalyogera gundi owa religious council zaatalyogera beetaaga a wider approach to dialogue nabo bawulirize. Naga nti kati mugende musinga ne bannammwe nga bwe mugambye muntegeeza oluvannyuma lw'ekiseera naye tumugamba mpozi awo mbadde sinagenda. Omulimu guno gwe tweyama gwe twagala tutandike gwetaaga budget, gwetaaga okwa-identifyinga bannaffe tuli batono bw'otulaba wano naye bannaffe bangi be tutasobodde kukumaakuma olubereberye. Twetaaga tuteekewo platform naye nga waliwo n'ekisinziiriro. Platform eyinza kuba nga mu conference center oba mu hotel room eya conference naye we watusinziira okuvaawo tugenda kusinkana aba People's Front for Freedom, tugenda kusinkana aba NUP, abamu tubayite budget etambuza ebyo tugyetaaga. Civil society organization tumugamba ezimu bambi zagambye zaggalwa zaali ziyina obusobozi obutukumaakuma awamu. Beera relaxed ku nsonga ezimu tulabe nga dialogue eno etambula. N'agamba yes obudde bukyali asobola okunoonyayo ka budget akatambuza okwogeraganya kuno. Fabamu kufe twali tukyagala nti n'enjogeraganya ezimu ezirisinzigwe eziri serious zibeerewo nga tannafoominga na gavumenti ye. Walibaamu abamu abeetaaga power sharing agreements oba ziba deals, power sharing deals. So the earlier the dialogue existed okwogeraganya bwe kunaabeerawo okwamangu abamu abalina approach eyo. Abalala beetaaga resources z'eggwanga engeri ezikwatibwamu ekyabwe kiyinza okutwala ekiseera kiwanvuko. Yensonga lwaki twetaaga commission office for example handling dialogue, reconciliation ne peace building for the Uganda. Njagala kudda ewa Kaija naye ekibuuzo kyange kisembayo Honorable Kabuusu. Yes, sir. Waliwo abagamba nti lwaki mwalinze kuwangulwa mu kalulu n'abagenze bonna be babanguddwa mu kalulu. Olwedda emboozi mbadde njiraba ku mikutu kimugatta bantu nga beebuuza ekibuuzo ekyo. Nange ebimu mbadde Honorable Kabuusu balinze kuwangulwa mu kalulu then bagende wa President Museveni oba mubadde mugendangayo? Nze si mbadde sigendayo naye mukulu waffe Mwami Nsibambi yatutegeeza nti yalabako Mwami Museveni ng'okulonda tekunnabaawo nga ye alowooza oba nga alaba ti okulonda kwe tugenzeemu kulina premeditated oba predetermined asobola okuwangula naye bw'aba agudde balala abagudde bonna balina capacity ekola ebyo bye tulaba mu kulonda. Ye nga Mwami Nsibambi era omukulu oyo n'amugamba nti genda olabe ye bw'akyogera nti genda olabe Kazimba, genda olabe ne Mubajje aba Intelligence Council balina olutalo lwe baatandikako okwogeraganya ebyo tujja byogerako ng'okulonda kuwedde. N'ekyo badde obuuza nti babadde bamusisinkana. Mubadde mumusisinkana, nze sibadde omu ku bamusisinkana. Gwe mulundi ogusoose. Naye mubanaddamu okumusisinkana nja kubaamu kubanga nja kuba neebuuzizza, nja kuba nkuŋŋaanyizza bannaffe be tukkaanya mu birowoozo abamu abaagudde badde oyogera ku baagudde
abataagudde balina ndowooza avenues endala gye bajja okusisinkananga. Nze mbaddemu nga bwe mbadde mu parliament. The avenues omuntu abeera mu parliament alina bwe yeematiza tinja kukeera enkya njogere Madam Speaker oba Mr Speaker in my constituency such a thing needs the attention of the Prime Minister's office. There was a hurricane okwematiza okwo. Naye tekwogera ku ngabanya ya mirimu, tekwogera ku violence, tekwogera ku electoral violence. Toyina mukisa gw'okyogerako. Tekwogera ku ngabanya ya resources za ggwanga. Kaakati abalala abataawangudde bo ate banaasisinkanawa naddala nga ffe ab'oludda oluvuganya gavumenti. Ab'oludda oluli mu gavumenti nalabye waliwo omwami bamuyita Sewava Mukasa ndowooza mulindwa muyambi wa president alina abantu be yakuŋŋaanyizza nti mu Buganda abeesimbyewo ab'NRM abeesimbyewo ne batawangula bali mu meeting ezisisinkana on what to do after elections. Ab'oludda olwaffe oluvuganya gavumenti tebalina ambulera efaanana bwetyo ey'okwogeraganya ku bye tusanze tunaabigumiikiriza. Waliwo ekkubo eddala lye tusuubira obbijjawo tusobola okubaganya ebirowoozo okutuusa okulonda lwe kulibaawo kiki tunaatutuuseeko. Nkwadde akadde akamala naye lwaki ababaka abamu baatidde okujja mu kifaananyi ne pulezidenti? Nkubuulidde nti ebyobufuzi bye tulimu banyita propaganda bya blackmail bya malice. Oli ayinza okugamba waliwo MP omwe yagambye bannange nagudde naye nkyayagala okwesimbawo mu kulonda okukola ki. Mwami Museveni ono gwe tugenza okusisinkana bw'atabeera mu malirivu n'ekye tumugambye oba kyatugambye kindeka wanga nze omuntu mu kulonda kwa constituency yange eddako. Oyo oyina omuwuliriza. Mulala n'agamba nze navudde mu kibiina kyange naye mazima saafunye sanction ya kibiina kyange nga nange bwe sinaba kusiikinga sanction ya mukulembeze wange. Kinandeka wanga nzizeeyo mu kibiina kyange. Obawuliriza oba tobagaana. Abasobodde okutwala ebifaananyi batono. Naye n'ekirala mpozi kyensembya mu bufunze Mwami Museveni yabadde atubuuza mwagala meeting eno tugipublicizing abamu ku ffe tumugamba it's okay mwagala tugiteeke mu bifaananyi nti mba mwagala mujje babakube ebifaananyi. Bwe twamaze otukuba ebifaananyi era Mwami Museveni n'abuuza would you want our social media handlers to make it public? Tumugamba lindako at an opportune time nga tumaze n'okuconsultinga ku bannaffe tujja genda public ne public consumption ekikirize. Kati obadde ogamba kyatuuse kitya gy'oli mubannaffe abamu mulimu ate abalina excitement eya bulijjo tetunatandika na kye twagala okukola ye ate ayagalaga nasisinkanyeko president mundaba mubadde munjooga naye ndi w'amaanyi nasisinkanyeko president abo be bakati be baleese bakatabula banaddibanga naye ekigendererwa kirungi era kijja kuba kitwetaagisa meetings ne publications nyingi maaso. Memba wo yagenze mu State House simanyi oba yakutegeezezzaako oba naawe wabirabidde mu mawulire. Nkyogedde wano naye tudde ku nsisinkano ya pulezidenti n'ababaka bano abagenze okumusisinkana n'ebirowoozo ebyogeddwa Honorable Kabuusu ogiraba otya ensisinkano eno? Neyanzeege mbakulisaayo ew'omukulu gye baalaze ew'omukulu ebbanga lyemmaze nga ntunuulira ebiri wano neryemmaze nga mbisoma wano waliwo dialogue era nkasita Abangereza gye batutuuliza okwogerezeganya okulala okwayita independence yaffe ne gavumenti gye twafuna eyasooka ne wabeerawo dialogue y'Moshi conference buli abantu nga 3-2 nga beekolamu ka gurupu nga beewandiisa ne bagenda abantu bangi badduka Moshi okwetabamu okulaba nti bagenda mwava UNLF ne UNLA ne gavumenti ya 1979 ne eventually oboto okola kyokuddayo kyali kintu kya Muzeeyi Nyerere. Kakati dialogue gye twalamu M7 nga mwali endala yali mu 1985 ne gundi ne Nairobi Peace Talks abalazi bayita jokes. Buli akalulu akabadde kabeera wano bwe kaggwa M7 akkiriza alowoozesa abantu mbu alabika alina omutima omusaasizi omutima oguggulawo anabaako kyayogera bw'abalowoozesa
kakati abalina omutima ogulowooza nti kale tuyinza okuba ku kituyinza okukola naye ne bagendayo naye akikozesa okugula obudde ye bamulayize kubanga amanyi nti bannayuganda sipaani y'okunyiiga kwabwe eringa ya nkoko nyimpi bwete. No, I'm telling you, nkubuulira bannayuganda yes bannayuganda tebasuba busungu kokiwa kati embeera kati erinomo kati lwaki oyagala basiba obusungu nti oba olina genda okugenda olaba Israel n'Apalasayini gotayagala oba omumanyi akoze obi oba naye era nabo balina enteeseganya. no anti ndi mukulaga ogamba nti balina obusungu naye era bagenda mu nteeseganya ne bateesa kati ekirala nti Mwai Museveni talina byafaayo byakukkirizigana na banne byabateeseza nabyo konna konna kibayita dialogue ye alina okuba nga yawangula. Omuntu omulala yagera n'atugamba nti Mwai Museveni muba munaagenda okwogera naye mwenna ise baprofile kibayita okuprofilinga kwe kunoonyerezaako ebikukwatako gwani baganda oyo baani ani taatawo kato tetugenda mu fees wasobodde okusasulira abaana fees olina amabanja genkana bwe kati nga byonna byonna abikola ki abimanyi kati we mugenda nga bano bagenze njagala kugamba temugenda kuba na capacity eddayo nga bwe muli kuba buli omu balina bafunye contact ye era bagenda kudiringa ku bizibu bye ngaki ng'omuntu era waliwo bali batusendasenda nga tuli mu FDC ogenda mu kintu ekifaanagana bwe kiti ne nga mukama wange then hone munandala nga ffe twali tukulira iPod ne mugali tugezaako ntuyingire mu bintu ebyo bwe tugeze ntuyingire kakoze eki kaweddemu abantu abagendayo ne beetwala mu boogedde ku nsonga za Besigye ng'ali mu kkomera boogedde biki ne bagenda okumaliriza yali chairman wa DP nga bamwadde obwambasada obutaliiyo Kezala tejuke wambasada obutaliiyo Kezala Beswale waliwo ogwo baali basuubiza mu bwambasada wa Uganda naye ambasada waliwo baali basuubiza ndi ekiseera kwe ekigamba nti ekyavaawo nga kubanga ye abajja ku kiri ekyabaleese najja n'ayogera ku ggwe ky'omuntu omwo ekyo Dr. Besigye akitunyumiza nti around mu 90s nga zaakatandika bagenda okulaba ekintu kitagala ekitagala batuula balina nga gye bagenda nga beekyaliranga ne bano ekintu nga tekitambula ne bagamba nti omusajja tugende tumulaye dokita n'abagamba nti naye omusajja gwe tugenda okulaba nze nga mumanyi talina kyayinza kutuwa naye naawe oli muzibu nnyo gwe lwaki gwolowooza mbijjagala nti kale ne bakola appointment ngano gye bafunye bwe baatuula ne bajja ne bamubuulira corruption egize bweti obusosoze mu mawanga ne bamubalira n'agamba nzikiriziganya nammwe mwabali ebweru temulinga singa nange ndi bweru wa gavumenti nga siri wakati nnyo singa nange mbirabanga mubira era muli batuufu nnyo kyakuba n'ayita Ameria kyambadde yali PPS ebiseera ebyo n'amugamba bano balabe bannannyini kintu abawaana bano be bannannyini kintu era singa tebaliwo kintu kakati n'abaganda ye ensonga zino ze twogeddeko obudde tetulina bumala twetaaga tuve e Kampala tufune awantu tumale ennaku ezi ne bagenda mu Amerika naga oli mutuufu twogere nga tekitawanya twogere ku nsonga zino kakati bweyatandika Mwai mulindwa oluti ati eri emmotoka yange Ameria giwandiike gundi munange abaana batabani bo tebasoma gye batali giwandiike ibanda nti yatugamba nti meeting eyo n'olwaleero tebagayo buli omu agenda omumaliriza nga mwane Parkins. So ye Besigye teyasaba kyeyayagala. No ye baali balingirinda nga baagala ziri ensonga bano zibagezi bagenda okwogerako ekino ekikola ki naga bagenda otuuka mu CA so Honorable Kabuusu n'abalabika baasabye byabwe akikuteeka ndi mukugamba Bakabuusu nga bwe mpuli ayogera ne bayinza bubadde bayine nenja kugamba ndi mukumubuulira bajja genda okuddayo ngeri abajja bafula bize nga b'ensonga ezaabwe zakola ki zaggwa dda abasajja bano abakulembeze ba Interreligious Council ne ba Elders Forum ogijjukira baali batandise ekintu ekifaanagana kya dialogue gye bayita national dialogue kristi yaabwe ne boogera ku byetaawo kwogerako
ne batassaako ekintu ekyalisinga ku political dialogue bogerako environment ebizibuzo bya Uganda naye nga ekya police bamutidde ne batwita batulanga wali ku guludo lwa Sibambi wansawo balina offices batuko ne mbaga nti bannange kyekireese obuzibu wano nti politics nene mbabuuza meeting zino ze mugenda okutuuza ani agenda zikubiriza buli mwenna ali wano moroka gyalina mu parking Mwai Museveni yagimuwa oli bwagamba mbu jaji n'obwa jaji yabumuwa bwagamba ono fuma iddi wa kino kuganga buli ali awo ayina omusajja kye yamukolera nga bwakimusongamu Trump kyamudajerega so oli bwakuwa ekintu gwe olowooza tosobola kulaba nsonga let me tell you olwaleero onabo kabuswa kugamba ensonga ya political prisoners antigeddeko president abakwadde emmotoka oba tagikuwadde naye nawe njagala kuwa profile waliwo ekintu ekikufuula ow'amaanyi waliwo obuyambi oli bwakuwa mu buntu ne bujja kyova olaba ensi lwakiri alinga ziteekayo ekkomo ku bwa pulezidenti obeerenga ebbanga lyobeera mu bwa pulezidenti nga bintu bitono nnyo byokyuse ebikuwa advantage kati olwo teri muntu nga bamuyita judge nga Mwai Museveni si yabumuwa teri muntu nga bamuyita PS nga Mwai Museveni si yabumuwa teri muntu nga general nga Mwai Museveni si yabumuwa buli omu alina kakati ekyo ne kibuuza nti ne kiba nti buli omu ye yamufuula kyali he's a small god here kati kyembadde gamba kikino ngenda kwongera mbadde kkiriza kano kakumalizo kakulu nnyo kyetuli yes mu 2016 Sandisi yali awo nga ffenna faamu tuli mu makomera abaswidi ne bajja okukola no dialogue kugamba twogerezeganye eggwanga litere ne tuwa ensonga 5 tugamba dialogue entuufu yeetaaga okuba ng'eriko omuntu neutral facilitator ani refu kati baadde mu State House bagenze mu kifo nga yeye refu yakubiriza yasala n'obudde bamala twetaaga omuntu owa wakati twetaaga venue ng'eri neutral kati buli yagenze omulango olina okukebera covid olw'omuntu ogwo ekyo kyonna bamaze okucontrolling ne tugamba kati eteba dialogue ndi mukugamba dialogue I mean Harold waliwo ebintu mulina okukkiriza nti even if you are going for a dialogue you see olwedo nera kyali president ibanda problem gye mukoze obubi mutunya Uganda na isolation ate ffe kye tukola tunya ne munsi ndaba babikola ngenda kudda so waliwo okusatu mbadde kubalizako obwe nenga twagamba nti twagala agenda ng'emanyiddwa bani abajja mu ruumu ate bwe tumala okuteesa bye tugenda okuteesaako ani abikkirizisa garagweta garanti okulaba nti bitekwa mu nkola Mwai Museveni yagamba nedda tetwetaaga na wazungu tetwetaaga era tutuleffe butuuzi awo twogerezeganye nga bwafunza abalala n'amaliriza ng'agabye emirimu ng'agabye ssente abalala ng'abawadde empewo ye n'ayisawo ekiki genda kudda Rogers Mulindwa ndi wuwo abasajja n'abakyala ab'amaanyi basinganye president abe naale mudooza mwine essanyu kuteesaganya zino ke kadde okulaba nti Uganda efuna enteesaganya nga zino kulaba nti ab'oludda ovuganya gavumenti basobola okwesitula ne bagenda ne basinkana omukulu mu State House okwogera ku nsonga z'eggwanga njagala kubayozaayoza mu bigambo bya Kaija mpuliddemu ekintu kyagambye obwongo bw'abantu abamu bwageraageranyiza ng'enkoko so obwongo busungu anti obwongo bwe buleeta obusungu akati nga butidi nnyo bwe buti era obwongo bufaanana bwe butyo nze mbadde simanyi nti enkoko ebeera n'obusungu erina obusungu butono anti kati obwo obwongo bufaanana ng'ak'enkoko bwe kati ng'osinzira n'owulira omuntu ng'agamba kale namugenda okulaba president nga mulina okukebera covid bwe bwongo bwe buti kubanga ekyobulamu kya bulamu musera buzibu mu kukebera covid by the way gwe Kaija gwe nyakutandika na kukebeza covid ng'ojja okundaba bw'onooba ojjanga ewange kugamba kukebera covid olosijja kujja ojja kulekayo sijja kujja naye Kaija rero kusinkana ono mukwano kyali nja kuteekawo akakwa ono mukwano gwe ntubera ku kyalo kimu badde manyi tatera okujja ekyaddondo ewange oba newe ŋŋenda ne wamaama nitunyumya naye kye ŋŋamba nti quality y'abantu abali mu byobufuzi by'opposition ejja kgenda yeesengejja mpola paka abalina obwongo lwe bajja okudda eno n'abalala badde eno nti ekyo kibadde kiruddewo naye mpola mpola kigenda kirabika nti waliwo abantu kati naawe oba tobayisizza mu ggaali ogamba nti abalina obwongo badde eno abatalina bwongo badde eno
nga bw'olaba Nsibambi Honorable Nsibambi mu buyivu bwe mu bantu basomesezza ne bw'abazze ku sheno badde ng'omuwira bw'ayogera nga opposition naye ng'ayogera mu njogera ey'obuvunaanyizibwa. Kati okusinkana president guno mulundi gubadde just oguli egimu ku egyo egigenze public okuva mu bantu abali ku ludda oluvuganya gavumenti yaffe. Gino gye gimu ku mitono egitegeereddwa naye ensisinkana nina ne gye mmanyi aba FDC lwe basinkana president ne basaba Kizza Besigye alinyisibwe ku ranka. Mu nteeseganya ezo ezaaliwo emabega mwe mwaligira ne first national vice president waabwe Oweekitiibwa Ssebuggwawo okuweebwa obwa minisita. Ne badde tebabyogera. Ensinkana za Mao okufuuka minisita ezo bantu bazimanya ne bazitegeera. Naye wabaddewo ebirala bingi bye tuzenga tukola n'abantu b'opposition. Kubanga nga Honorable Kabuusu bw'akugambye eriyo ebintu bye muteesaako oyina agamba wandyagadde kisigale nga kyama ate enkola ya president oba tukitwale mu bbanga oyina agamba nti mukireke. Abasajja abalina ennyama nga bw'olaba president Munyagono nga bava mu kavitiizi nga bali mu 7 ne basinkana president ekiro ku 9 ne bamala ne baddeeka. Enkya ne bajja wano ku TV ne boogera ebigambo ngerageranya bugeraga president Munyagono yali ampadde wa minister by the way siga yawangula naye nga batudde mu kavitiizi 7 njala okubemu gwamanyi kavitiizi bwe kafaanana otunulire size ya Munyagono naye nga bagenza mu State House. Ebyo bibadde bibeerawo. Kati bali kye bakoze kwe kugamba nti katugende misana buli muntu ategeere tulina ensonga zaffe ensonga zaffe zoogerweko. President waddemba okuwuliza president wamala okulondebwa bagenze misana naye nga tebaagala ebifaananyi bifulumye. Ate bibyo byafulumye ati agambye babadde tebaagala babadde bangi okusinga ku bawalabye n'abamu ne beekweka. nze njagala ogambe bali abaaganya okugenda mu kifaananyi abo balibo. Ye Honorable Kabuusu yabaddemu. Kabuusu yabadde mu kifaananyi. Latif Ssebaggala yabadde mu kifaananyi. Honorable Nsibambi yabaddemu. Yakibaddemu n'abalala. Kati oyo ye Munnayuganda gwe nandyagadde okubeera ku opposition. Kubanga kkiriza obagaana abantu mubalimbye ekimala. Kano Kizza Besigye yajja 2 n'ategeeza omusajja agenda. People are not stupid. Abantu balabye temulina capacity ejja mu 7 mu ntebe. Okitegeera? Kyagulanyi ozze oyogedde ebikankana wenna abantu bakumanyi tebona bo Kyagulanyi bakukozesa bukozesa. N'abaana abaawangula bennyini abanupu bakimanyi tosobola kubeera president kati. Naye baagala kukozesa gwe bafuuka ababaka ba parliament. Kinava nkugamba luli nti nope ababaka 5 mu 7 twagenda okumalako ekisanja baali 16 bokka abaali bakyatuukiriza obweyamu bwe basuubiza okutwala nga mu nope mu nsimbi y'akakadde akamu. Kubanga abantu bakola bukozi bayitewo. Kati omuntu waba avuddeyo bw'ati ebiruma abantu baffe mu opposition President Museveni abiwulirize kubanga gyebiri. Bwaba waliwo abaana abakwatibwa nga balina emisango bavunaanibwe mu kooti. Kakati ate bano bannaffe abalala ako kaba kanyeebwa kubanga bw'oboogerako bakuvuma. Ojjukira omuvubuka gwe bayita Kateregga kansala yava Ekimaanye Masaka najja n'agenda asinkana President Museveni. Abasajja ba Nuupu baavuma omwana oyo kate kwagala kumunoonya naye nga bafaaki alinnya mu luwombo. Kati nabo ne bagenda bavuma bakabuusibwa. Social media yatandise dda bagenda kuvuma abo babayisizaamu dde eggaali ogenda kuwulira naye nga nze ndowooza nti baba balina ebigendererwa ebirungi ne bagenda ewa muzeeyi ne bamusisinkana ne president n'abawa obudde kubanga akozeeko n'aba opposition ebifaayi bawadde Mao Oweekitiibwa Ssebuggwawo ne gundi gwayogerako ono owa DP gwe bawa obwambasada Kezaala. Ebyo ne kino be bakimukolako ambasada kino be bamusindika e Russia nga eriyo omuntu naye oluvannyuma laga nti kati kino be gende Congo naye nga WNRM. So ebitemu bisobola okubaawo. Those are none issues. Bwe buli obwongo bw'enkoko ne bwe bampanga Kayija akugambye balina obwongo bwe buti. Naye nga kyenjagala nze mmwe Kayija mutegeere. Stop living in denial. Kayija, at your level of education, you cannot be fooled. Nakulimbalimba omanyi Museveni nkyagenda. Kayija gwe ne bakuteeka mu mbeera gundi gyayogeranga mbwe Mary yazze egenda kunona omuntu. Abantu land people abategeevu abayivu ne bagamba nti Mary enoonya Museveni. Abantu kakati lindako mu Uganda nakugamba wano osanga omusajja nga oba omukyala nga Nakimuli atido tokanya naye kye ŋŋamba
wosanga omusajja omuyivu n'agamba nti nze president wange his excellency Robert Kyagulanyi nosanga kana kapitu nokabuza president wa Uganda his excellency Yoweri Museveni mu Uganda ebintu ebito bifaanana naye there is that because the word president wa abantu bakikozesa bulijjo the president of the fathers union, the president of the political losers, the president of the mothers union, the president of the what the president of UPPA ona ukatuli they told his excellency era nono munyagwa tali his excellency Common Man's Party naye yali ampadde wa first deputy prime minister and minister of information and national guidance tuba kuwangula nali mu list acheganire wano naye list try to mazological kale mulindwa kakati nze kyenjagala okulowooza nti tukkirize tuwa abantu banaakadde n'abalala balina omutima ogulumirirwa kuba president Museveni ekyokusooka tagenda kubeerawo mu Uganda nga president obulamu bwonna era ajja kutuuka aveewo wabeewo abalala abajja tubakwasa obajje n'omuhoozi oba tubakwasa General Sale oba tubakwasa ani naye enkola ey'okuteeseganya egende mu maaso osinga betwerimbira mu bulimba omusajja agenda nga tomusajja temusobola mujjawo njagala genda mu bulango naye Honorable Helen nsanyusa okulaba kalangala ndowooza mulungi kalangala si mubi Honorable Munyagwa ndi wuwo enteeseganya gwali mu kaluko bwa president banno bagenze okusingana president Museveni n'ensonga ezaali mu kalu bazoogeddeko simanyi oba wategeddeko nga bagenda n'ensonga ze bayogeddeko olaba za muzinzi Uganda tulina twala direction ya national dialogue gye bagamba abatulaba mbalamusiza once again ekisooka muganda wange Ibanda nze ekisooka njagala kwebaza Kanso Nsibambi ne Kanso Kabuusu ne tiimu okuba ab'amazima mpulidde Honorable Nsibambi byadayogera ennaku ezo ne mpulidde Honorable Kabuusu byadayogera ng'owulira they are sounding truthful boogera mazima to the extent that ne meeting gyewalayo ne gy'otaalaba Honorable Nsibambi yavuddeyo n'akugamba nasinkanako ne president nga n'okulonda tekunakola ki yagambye emirundi ena exactly omuntu nze ngaabo mbaagala nnyo nze njagala nnyo people who are honest okusinga omuntu agende wa president Museveni n'afunayo kyafuna ekiro emisana n'ayogera biki birala nze omuntu bw'ati omwagala naye nze njagala ekisooka ensonga zibuugirako zirimu eggumba naye nabo bagenza okuzoogerako nga zimaze ofuluma mu mawulire bwe bagenda tebayogera anti Nsibambi yaddaasa okugamba gwe gusoose ate gwe gusembyeyo naye bagambye tukyadda nayo so ekyo kibalekere kubanga n'ababadde mu bifaananyi bagambye nabo mbaganye okubeera mu biki bo ne bagamba ffe tukube tetulina bizibuzibu kati anti nkubuulira tubeere honest anti nze kambabuulira amazima Munyagwa nzikiriza kazigye obulango buno katono nnyo